Abakristo musaze kule erya Kampala bajjukidde emyaka 10 bukyanga Paapa Francis alondebwa okulembera Eklezia Katolika mu nsi yonna. Ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokusatu mu mwaka gwa 2013 ku mikolo egyali mu kibangirizi kya St. Peter's Square e Vatican. Yadda mbigere by'omugenzi Paapa Benedicto 16 era n'afuuka Paapa 2063 mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olutuuziddwa ku kitebe ky'essaza Lubaga. Ssaabasumba Ssemwogereere ayogedde ebituukiddwako mu buweereza bwa Paapa nga n'ebikujjuko bibadde bisaana. Awo nno muntu munnaffe Katonda amuyambye, essaala zaffe Katonda aziwulidde, ne tutambula naye emyaka 10 miramba ng'atulambika, ng'atuwolereza, ng'atusabira eri Katonda, ng'atuluŋŋamya, ng'atuyigiriza. Atangaziza ku byayitingana nga Paapa bw'agenda okukkiriza Bafaaza okuwasa ng'ona muyisera ebuleebu kubanga Eklezia Katolika erambika bulungi mateeka gaayo saako n'ennono teri Faaza awasa. Nga kyo Eklezia kyayigiriza era tenaba kukyuka position. Nakava e Roma saakiwulirayo nga Paapa agamba nti genda oyigirize ebyokuwasa. N'ebya seminari bikyuse. Mukyuse seminary of formation. Awadde amagezi abaali beesunze okuwagira enteekateeka eno banoonye ekibanja awalala. Si kyekisoose kati tukiwulira naye ne mu 65 nga tuva Vatican Council 2 era ebintu byabeerangawo nti basoosoo tebawase era bamu balina abaali bakirowooza nti bagenda kukkiriza okuwasa baavaamu bangi ne bagamba nti abatemukkiriza kuwasa ffe katugende ne bagenda naye Eklezia ekyatambula. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.